Suzotyago wenna omulungi yeekumidde ku Projan Media TV kansuubire mwenna muli bulungi. Bitabuse eby'ekibiina kya NUP buli lunaku embeera yeeyongera okusajjuka. Ababaka batadde ekibiina ku bunkenke nti baagala kulekulira singa ekibiina tekisalawo ekyenkalakkalira ku nsonga za Mathias Mpuuga. Oluvannyuma olw'ekibiina okuvaayo ne kiyita National Enterprise Corporation okubanga esalawo ekisembayo ku nsonga za Mathias Mpuuga ezibadde zigenda mu maaso, bababaka beekandaze nti singa Mathias Mpuuga telekulira kibiina n'obwa baakulizayininga okuva mu kibiina kya National Unity Platform okubanga beeyongerayo. Bingi ebibadde bigenda mu maaso ng'okosa n'eba MPs okuva mu kibiina kya National Platform okulabibwa ku bubaga bwa speaker, so nga eno BobiWine bw'ategeka obubaga tebalabikako. Kino kyaleetawo engambo nnyingi nti oba ababaka baagala kusala ddiiro okudda mu NRM. Ate nno ng'ebyo tubitadde ebbali ye Mpuuga ssaawa yonna yandisala eddiiro. Ekibiina kya NRM eringi bakoola Mathias Mpuuga okubanga ajja yeewandise mu kibiina kya NRM mu kifo ky'okwesiba gye bamugobaganya. Bingi ebibadde bitambula mu nkuubo nti Mathias Mpuuga ayagala kwegatta ku NRM kw'ossa n'okuba nti ayagala okuba nga atandikawo ekibiina ekikye. Tujja kubanga tuba informinga kugana bagazzeewo. Ate nno nga bikyali awo ye omukulu w'abavubuka mu kibiina kya NRM Joseph Sewava Mukasa olunaku olw'eggulo mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire yajja yasinzidde n'akoola Mathias Mpuuga okubanga ajja yeewandiise mu kibiina nga mmemba. Ekibiina kya NRM ekyabadde kirowookiika enteekateeka ez'okubanga bammemba baddamu okuba nga beewandiisa ku kkaadi ya NRM n'okuyinga membership kaadi zaabwe. Joseph Sewava Mukasa gye yasinzidde n'ayita Mathias Mpuuga nti ajje yeewandise mu kibiina, so bw'abanga ajja tasuubira kubanga bagenda mutuusiza mu positi nnene kubanga eriyo n'abakadde abadde balindiridde promotion era ng'ebyekifo ekisava tabisuubira. Nga nkugyeyokeeyo ye atyaga entertainment nina mangi. Ye Daudi Mugema essanyu limubuganye. Ono nno ye muyimbi alina kansa w'okugulu era ng'amaze ebbanga ng'amubala embiriizi nga munnanga alaajanidde abayimbi ab'enjawulo okuli ekibiina kya Cream Production ekikulira omukulu Haruna Mubiru, abayimbi, Federation z'abayimbi, Association z'abayimbi, ng'era yonna tafunyeeyo buyambi. So nno munnange Road Mayor Erias Lukwago olunaku olw'eggulo yavuddeyo n'amudduukirira okubanga afuna obujjanjabi. Road Mayor Erias Lukwago yadduukiridde Daudi Mugema n'amutwala ku ofiisi e Kololo ey'omubaka wa Turkey mu Uganda, His Excellency Faith Eke, mukolera ku mpapula zonna ezeetaagisa okubanga afuna obujjanjabi mu ggwanga lya Turkey. Olw'eggulo yatwaliddwa mu ggwanga lya Turkey okubanga afuna obujjanjabi. Ate nga nkugyeyokeeyo ye omuyimbi Lilian Mbabazi ng'omukyalo ono ye amaze ebbanga ng'atoba n'ensonga za rent ng'era guno si gwe mulundi ogusoose okuba nga bamukuba mu kkooti lwa nsonga za rent. Kkooti yavaayo n'emusindikira ekiwandiiko ky'okuba nga asasula $16,000 n'obutundutundu 2 eza Uganda waneeno nti munnange singa abatasasudde rent yamanye ebinaddirira. Era nga bangi tubadde twebuuza nti eby'obugagga radio byaleka byo biyamba baani? Naye ng'ate bye tubivuddeko kyekyesanyo ekiriwo omukyala Julia Wilder yavuddeyo ku mukutu oguwa mugatta abantu oyo yenna asobola okuba nga asobola okwakisesinga Lilian Mbabazi nti abeere nga mwaditeuze kuba yalirwedde okuba nga amusasulira $16,000 n'obutundutundu 2 obumubanjibwa zonna zimaliyo okuba nga she's a trying mommy era nga naye agezaako kubeezaawo bulamu bwe. Senga nkongedeyeko y'omuyimbi Big Size Bebecool yagenze mu ggwanga lya Nigeria okubanga amansitalinga tracks eziri ku album ye empya gy'agenda okubanga atanga enitumiddwa Break the Chain eriko ennyimba 15 top tracks from top producer mu ggwanga lya Nigeria ne wane Uganda era ng'ekoleddwako Bullshington together with the Nigerian producers. Neewandikibwa ba writer ab'amaanyi awo mu ggwanga lya Nigeria okusinziira ku Bebecool yavuddeyo n'ategeeza nti album eno yagitumye Break the Chain because ayagala kubanga akyusa African setting ey'okubanga buli muntu nakyemalira era ayagala kuvaayo kubanga akyusa abayimbi, ayagala kubanga abayimbi okuva mu nsi ez'enjawulo ba producer okuva mu nsi ez'enjawulo bakwatagane bajje bakolerere wamu kubanga yakkiriza nti agali awamu gegakola ki gegalumenya matukkiriza nti album eno kirabika omwaka guno egunaggwerako 2025 Bebecool list Bebecool yajja okuba mu kisooka.